twebaza mukama. Ekisookera ddala njagala kwebaza Katonda eyampa omukisa okuweerezaako obwakabaka nga mpita mu kitongole kya BBS Telefina ebbanga lya myaka 3 okuva lwe gyegattako 2021 January. Sinza kugamba nti nyina kyentoma. Abakozi nkoze n'abakozi abalungi, management ebadde ennungi, nange kenyini nzikiriza nti mu myaka 3 bwe najja si bwendi omuntu eyalaba Ssentongo Lugonvu muzuukuka n'ensonga mu 2021 bw'alaba Ssentongo Lwalira akkiriza nti BBS emukyusiza kinene. Emyaka 3 gibadde gya buwanguzi gyendi wakati nga nnyambibwako bakama bange nammwe baweereza bannange. Bitono olw'ensonga nti sivuddemu mu BBS ndowooza kyenyinza okumisingako kwekeeranga ku makya ne nzija ku TV ensi n'endaba ensi n'empuliriza mwagesigika ne mu programu ey'omunaala ne gaziya obwongo naye ebisigadde nkyali kitundu ku BBS Telefina nkyali munda mu BBS yafuuka family sikyasobola kujabulira abakozi ngenda kusigala nga mbalaba meetings ez'enjawulo nja kubanga ndabika so kati ndowooza kye ngenda okumisinga ekyamaanyi kwe kubanga sikyalabikira ku mpewo nga presenter naye ng'ebisigadde nzikiriza nti nkyali kitundu ku BBS. Lugonvu aba awumudde okubeera mu screen. Tetuliddamu screen oba olina olugendo olulala lwogenda okukwata era mu media wa. Nga mu media nzikiriza nti BBS ffe bwe twali tukula nga bakugamba nnyo tosooka kulya ttooke nga tunnalya kawunga. Nzikiriza nti ettooke ndiridde. Kitegeeza nti ettooke ye BBS bwe nandibadde ndowooza oba oliawo akolera media houses endala nga presenters ye nandibadde nsooka n'ensembyayo BBS ate sisobola kusoosa BBS n'ensembyayo. Ekimpumuza BBS omuntu yandigambye nti kangende enkolere wala singa ensonga ebadde ya musaala singa ensonga ebadde ya working environment ng'oba oliawo tematiza naye byombi nzikiriza nti bibadde bikola ki bimmatiza naye BBS ezimbye omusajja gwetacyasobola kukkiriza kumulaba nga ali ku BBS oyo emutadde agenda aweerezemu ebyagenda okukola. Lugonvu okuwummula kwe kubeera ku mpewo bwe buvunaanyizibwa obulala bw'alina. Lugonvu nga ye Lugonvu abadde presenter, Lugonvu nga mulimi, Lugonvu nga musuubuzi, Lugonvu mu kaseera ke kamu nga director wa Hillview Primary School Matanga. Essomero eryo nga bw'oliraba emisinde kwerikulira n'amaanyi ge lyetaaga omuntu director atagenda kuliddukanyiza ku ssimu. So kati kibeera kya bulyaza amaanyi abaweereza ba Hillview n'okubanga tebava ku ssomero ate nga ye director takola ki talabikako. Ekimpumuza emirimu gino bwe buvunaanyizibwa obw'amaanyi bwe nnina mu mirimu emirala ate oba oliawo Mukama gye yansobozesa okutandikawo. N'olwekyo ekyokundaba ewalala mpozi nga ndiyonga mugenyi nsobola okukyala ku TV yonna okugenda ku radio kwonna ng'omugenyi bwe tuba nga twogera ku nsonga za byanjigiriza bwe tuba nga twogera ku nsonga za byabusuubuzi zi hardware bwe tuba nga twogera ku nsonga za bulimi na nsonga za ttaka. Naye ng'omusomi w'amawulire mpumudde amawulire mpumudde obwa presenter si ku BBS kwokka naye officially mpumudde. Babadde bagamba bati abadde sibiwulira. Gye nava mbeerayo mikwano gyange ne yali mukama wange yasigala kitange yasigala mukama wange naye aneda mpumudde. Kuba kibooliza okuwa abaana naddala bayingira media essaawa kuba buli kibadde nga kizibu omuntu okuba nalangira officially nti mpumudde emirimu gy'amawulire kibadde nga kizibu naye katula mutandisa oteekawo ekkubo erikola ekintu ekyo ndowooza gwe n'ennakazi wemu abasoose okikola mu industry okuwummula ng'ensi ekyatwetaaga olina kukkiriza nti ne bwe luli badde ojja genda naye kyabulabe ennyo genda nga bakusindiikiriza. Lugonvu aba tasobola kukkiriza kuva ku BBS nga bamaze okumutemera luwenda lwaki tagenda. Buli mulimo gy'okolera kkiriza nti olina akaseera kaako okugenda naye akaseera kkiriza gwe kennyini gwe aba akeewa. Kibi nnyo okunnyuka nga tolina bw'onnyuse
nga bakunyudde bunyuzi abaana bonna abayingira n'abali mu mawulire togenda kubeera mulungi omu awo wooli buli muntu abaddeko omulungi fe ababadde mu media tulabye abasajja ababadde ab'amaanyi ababadde ab'ensonga time neetuuka nga tebakyalina kye bali naye ekibi nnyo okutuuka supu n'akugwamu n'otafuluma kati nze njagadde nfulume nga ne supu akyandimu at least banjayanire nti abadde tannaggwamu lwaki agenze so ali n'ekirala tukkirize abaana abali mu mawulire abakwata kamera abagasaka nkulaba nnyo you're good amawulire temuli ssente nti ogenda gaggawala naye amawulire gakuzimba n'oyiga okukola ssente Lugonvu abadde akola ku BBS naye ng'ate akwata ssente n'asasula BBS ekuba obulango bwa kampuni ze ekyo amawulire tulina okukiyiga nti ekibadde kinnyamba nti nga bwe mba ndeese akalango tebanneetoolooza ngenda butereevu wa mukyala Angel mukyala Shamim oba wa mwami Katende ne mugamba nti kano nyina obukadde 5 ze opportunities ze tulina okugabana naye amawulire okusomozebwa okuliwo nti opportunities ze twagalamu za kuba luseke that is wrong oyina opportunities kuggulira onoga nti kaakati bwe mba nga njagala kutwala akalango BBS manyi gwe nsookerako so sigenda ku BBS osaba akalango k'obwereere media tugyeyambise okutuzimba abantu bemukyaza mubayigireko mubeegombe baba motivating baba inspiring ogambe nti omusajja ono oba omukazi ono yali bwati ne bwati bw'abanga asobodde okufuuka kino nange nsobola nebaza nti kati ndi omu ku bantu abaga nti waliyo bannamawulire asobola okubeera ng'abadde mu mawulire n'atandikawo projekiti ez'enjawulo n'afuuka investor ng'abadde mu mawulire bw'abanga akikoze naawe okisobola tokwata kubira Lugonvu simu mugamba nti omwana wo tasoma kubira Lugonvu simu ng'omubuuza nti Lugonvu nyinza kukola ntya amagezi bugagga nzikiriza nti ffenna tusobola okubaako ne bwe tutuuka singa tuba n'ebirooto ebigazi ne tulwa n'okubissamu webale kuweereza Ssaabasajja Kabaka mu kwagala mu bwerufu mu kunyiikira ne mu buyiiya bwe twafuna erinnya lye ng'omuvubuka oli yakagenda Mwami Katumba waba okubaganya ebirowoozo n'asobola anajja ali atya naye ne tutuula ne tugamba eyatuleeta erinnya ne tumwebaza tumugamba otufunidde omuntu agenda okujja mu ngatto ate azituulemu bulungi tezijja kumunyiga ate tezijja kulagaya era nzikiriza nti yazituulamu bulungi ate n'asinga nawo akati nno fe abalaba ku research findings ez'omu field program Omunaala asokugamba yemu kuzibadde oluvannyuma n'alaba abanabanaddako oba statement yange neesigala nti yemu kuzibadde zisinga okulabibwa mu nsi Uganda ku TV ne ku BBS Telefine so Mwami Lugonvu webale nnyo kwagalako character the way you carry yourself and conduct yourself so genda maaso ne banno bakiweera obujulizi kyabuvunaanyizibwa nnyo okusiibula mu kitongole yonna gy'oweereza kyabuvunaanyizibwa nnyo okusiibula oba okoze emyezi 6 oba okoze omwaka oba okoze emyaka 10 mufube nga musiibule ne bw'oba ekikugyeewo si mbeera nnungi musiibulenga kikulekako rekodi ennungi ku fayiro ng'osiibudde so Lugonvu webale okulaga example ennungi eri bakozi banno nti bw'oba otuusiza ekiseera okweyongerayo siibula teri agenda kusibako miguwa yes webale example eyo tubali bakola mu companies naye nga ne bannaye ne batuka ogenda ne bwaba asibudde nga bw'okoze omuntu n'alaba ng'amuwonye naye gwe ngendayo penedrese tuli banaku wakukangambe bwenti tugenda kumisinga nnyo obadde okikola otya okubanga okwatagala yes obadde ku mpewo naye nafe abatwalidde ku mpewo nga totutwala nga ate abamu we babatwala kubanga mbadde mbeetaaga laziya nkwetaaga okusoomozebwa abasinga kwe bafuna nti batula mu positions ezimu bazeeyambisa creating ntalo naye ezo position tulina zeeyambisa creating mikwano ne bwe tuba nga tuzivuddemu abantu abo basigala bagamba nti waliyo omusajja bw'ati
empewo ndabo abaana bangi mbadde ngenda gamba obwana nedda ndaba abaana bangi nga bwatuula ku TV awo avuma ekyalo kyonna n'alabanga obulamu obukoma ku TV eyo kwakolera obulamu obukoma ku programu eyo kwakolera imagine ngaafuna even less than $1 million naye ng'obulamu bwe akyankalanya ekyalo kyonna njogera ku kampuni kwakolera yeetwala ng'omukungu ate n'okuba nakulabye oli ne gravity oli ayinza okulooza nti olw'okuba nyina essimu ya gravity nyina essimu ya mwami Mike Mukula nyina essimu ya mwami gundi kinfuula obw'amaanyi no tulina kukkiriza bukkiriza nti abantu ffenna buli omu yeetaaga munne Lugonvu mbadde sobola keera ku makya kugamba nti mbayise bubi kubanga nkimanyi mbeetaaga mbadde nkimanyi nti leero wendi enkya siriiwo nga neebuuza nnyo nti bwe nnaaba nvuddewo nga nkyalina kye neetaaga ku BBS n'atomera ani ate nga nabayisa bubi naye kati ne bwe nkomawo sikonkona mbaga nti woli nti wendi tutambuza kiriwa nti kino ku Hillview nyina y'amawulire jangu gwe kenyini gwombuuza waliyo akatambula twetaaga abantu social capital obugagga buli mu bantu kati bwe neegobako abantu naasigaza ki mbeetaaga n'abali abali ku mawulire abali ku programs ba presenter baani temwetwalira waggulu temulina kye muli abantu mubeetaaga kubanga bibagenda okubafuula ekyo kimwagala okufuuka njagala kubeebaza mwenna tiimu yonna abalabi baffe abalabi ba BBS Telefina njagala kubeebaza Lugonvu ayinza okuba nga avudde ku TV okumulabanga buli lunaku naye Lugonvu ogenda kusigala ng'omulaba BBS Telefina tovaako sigala ng'olaba program kawunyemu tova ku program ez'enjawulo roundabout yes ageesigika omunaala ne programu ez'enjawulo nja kubasaba musigale nga mutulaba nange kenyini bwe wanaba nga aliwo ekyetaagisiza mujja kundabirawo era bw'olaba Lugonvu ng'akuta omuzindalo gwa BBS mu field tugamba nti ate anoonya eki tugenda 2026 akalu kayinza okutabuka nenzija tulangirira ebivudde mu kulonda mbasaba tusigale nga tukwatagana mwebale kutwagala mwebale kutulaba mwebale n'okutukkiririzaamu musigale nga mukola bwe mutyo tubasuubiza okusigala nga tubaweereza obulungi